mwenna batuuliriza. Olwaleero tuzza okwogera ku Easter, kyekiseera abantu kye batijjiramu, ekiseera abantu ne batijja ne bakyamuka mbu Easter tugenda kuuma Easter nsimanyi mazuukira gati, naye ddala Easter gye tukuuma yavaawa? Ani yagissaawo? Tulina okwebuuza, lwakuba Bayibuli egamba abantu bange bazikirira lwa butamanya oba lwa butabeera na magezi na kumanya nsibuko bintu bye bakola ng'obulombolombo gye buva. Tuzo okutunulamu twebuuze, naye ddala Easter eva wa Katonda. Katonda yassaawo Easter ng'era nduze okwanukula ekintu ekyo tukimanye. Kakati era mwenna abalaba ekifaananyi ekiri okwo ku ssaawa eyo, mulaba ekifaananyi ekyo, mulaba bakazi babiri bayonsa. Ono omukazi omu alinga oyo wa Egypt, katonda akatono ke bali bayita Ishtar, bakayitanga Isis, bakayitanga Ishtar, bakayitanga Istre, era bakayitanga Ashtoroth, era bakayitanga Istar, okusinzira mu mawanga ag'enjawulo. Kati akakazi kaweerezebwanga, bakatenderezanga, ng'era bakaweereza ku kiseera kye kimu kye baweerezamu Easter, nga ne Yesu tannazaalibwa ku nsi. Kati Mary ono gwe tulaba oyo, Mary Maria, bakatuliki ne bajja ne baleetayo eddiini emu gye baakoppakopa mu mawanga ago agaali aga pagani agaweereza bukatonda obutono. Kati nabo ne bafuula Mother Mary ne bamuyita Queen of Heaven, era baali bamuyita Ishtar, Isis, Istrar, Ashtoroth, Istar. Kakatonda kana akatono ke bayitanga Istrar o Istar, Ashtoroth, ke bayitanga era maama n'omwana, mother and child. Ku lunaku lwa Easter baasaddaakanga abaana, ng'era omwana gwe bamusaddaakira kubeera ng'okumuggyamu mu lubuto. Kati njagala okujjukiza bulungi nnyo, ojjukira nnyo n'olaba nti ebiseera ebyo abantu mu biseera ebyo we baaweerezanga katonda kano akakazi ka Ishtar, battanga nnyo abaana. Kati ne tulaba nti Easter kwene, ekiseera kya Easter we kyatuuka mu mwezi ogwo ku Hebrew kalenda baguyita omwezi gwa Nisan, omukyala n'akemebwa omusota. Omusota we gwamukema bye biseera ebisookera ddala eby'olubereberye oba olubereberye ng'omukyala tannaba kujja musaayi. Gwatandikirawo we yamala okulya ku muti guno ogw'ekimu eky'ekkumi, n'alya ekimu ky'ekkumi kya Katonda kye yamugamba nti tolya. We yamala okirya ekirina okuweebwayo ewa Katonda, ate ne kifuuka ekisanyusa omubiri gwa omukyala ono. Era ne tulaba ennaku z'abakyala zetuyita periods ezijja mu mwezi, we baatandika okujja omusaayi. Omusaayi ogwo we gwatandika okukulukuta bwe gutyo, ne kabeera akabonero nti Sitaani yabeera ng'akoze omukazi olubuto. Kati Sitaani we yayingirawo kema omukazi n'atuukiriza Sitaani kyayagala. Kati nga Katonda tasobola kubeera wamu ne Sitaani, nga Katonda alina okuva mu lubuto lw'omukazi, omukazi n'asindika Katonda omuvaamu. Era ne tulaba nti omusaayi gw'ennaku z'omukyala ogujja mu mwezi gwatandikirawo kukaawa. Era kati mwe abakyala mwenna bampuliriza, mujjukire nti olubereberye lw'okujja omusaayi ogwo, abakyala baali tebajja musaayi ogwo, naye olubereberye lwatandikirawo nti lwakubanga kaawa yajeemera Katonda, n'alya ekibala, n'abeeranga eyeegasse ne Sitaani, ate n'asindika Katonda omuvaamu, gwe omusaayi gwe kutandika okujja. Era omusaayi wagwe gwatandikira mu bakyala bonna. Kati lwakubanga Ishtar ono oba Eva Kaawa yali maama w'abakyala bonna, okulaga akabonero nti abaana bonna ab'obuwala bava mu mukyalo oyo ne basikira ensikirano y'okubeera n'emyezi. Era abawala be baweza emyaka 12 ng'emyezi gyabwe egy'ennaku ez'omwezi gwabwe zitandika okuyingirawo, ng'omusaayi gutandika okuva wansi w'ebitundu byabwe eby'ekyama. Okubeera nti abaana abazaaliddwa emiti emito nti eginaafuuka bakabona abanaayamba ensi okuva mu kibi. Kati omukyalo ono abaana abo babakwatanga ne babawaayo. Era kyova olabanga ebiseera ebyo, mu biseera ebyo wakati awo waabeerangayo okubonaabona kungi nnyo. Mu biseera ebyo Mukama we yajjanga okugira mu mbaga ya Passover anunula abantu okubajja mu Misiri. Waabeerangayo ng'ate n'embaga ya Pesaaka. Era woolaba nti Sodomu ne Gomora nayo Mukama yagenda n'agibonereza. Yagibonereza mu kiseera kye kimu. Era kino ekiseera kye kimu Sodomu ne Gomora yali eweereza bakatonda babiri. Kati njagala okubalaga nti ebiseera bino eby'ennaku mwe baweerezanga Katonda kano, baakaweerezangamu nnyo ne baweererezangamu nnyo
bakolerangamu obwenzi ate ne baweerezangamu nnyo n'okusaddaaka abaana baabwe. Jjukira nti Sodom ne Gomora naye Mukama yagenda n'agibonereza n'agikubako omuliro n'agizikiriza. Byali biseera bye bimu, bye bino ebiseera by'okukuuma Passover, naye bo baali tebakuuma Passover nga bakuuma Easterosh, Easter nga batandise okusaddaakira akakazi ako. Era in fact mu byawandiikibwa by'Abahibru mulimu enjiri ebuulirwa mu by'Abajju ne bagamba nti waliwo omwana eyattibwa n'akaaba nnyo n'akoowola Mukama. Bamukwata, yali mwana muto, ne bajja ne bamwendako, era nga bamalayika bwe bajja ne babagamba mujje tubakwate ffe. Abasajja ne bakonkona enzigi nga baagala bakwata. Kati akaana kano bambi bakakwata nako ne bakakola ebyobusirusiru. Kaali kaana kalinga myaka 10 ndowooza 10 awo 9 12 ne bakakwata ne bakakola ebyobusirusiru. Kati bamala okakwata okakola ebyobusirusiru ne bakayiwako omubisi gw'ensanafu, baziyita batya, enjuki. Kati enjuki ne zijja ne zikalya omulambo gwako ne bagulekaawo. Naye akaana ako kaali kabonaabona nga kakaabira Mukama ng'enjuki zikaluma ne kakaaba, Mukama n'awuliza eddoboozi. Kyekyo lwaki bamalayika bwe bajja, Yesu eyali omu ku bamalayika abo n'agamba nti mpulira okoowola okukaabiddwa mu Sodom ne Gomora. Waliyo ekibi ekigenda mu maaso. Kangende ndabe ddala ebintu bino bigenda mu maaso mu Sodom ne Gomora. Yali muwala oyo bambi akawala akato kaakaaba nnyo, bakoonoona ne bamala ne bakabonereza, bakasazeeko ebitundu ebimu ebyekyama eby'omubiri gwako, ate ne bakateekako n'enjuki nezikaluma. Kati ekiseera kino baali basaddaakiramu abaana, kiseera kya kuttiramu baana, nga bategeeza ki maama n'omwana nti maama ajja kusabanga omwana bamusaddaake, nga bwe basaddaaka omwana oyo yandibadde omukulembeze anaakulembera abantu batwala mu mazima ne mu butuukirivu bwa Mukama, ate afuuke saddaaka, ekifuuke ekiseera eky'okuyiwa omusaayi. Abantu bano ab'e Misiri abaali baweereza Katonda kano nga bakaweereza mu ngeri nti baali akakyala kano nga bakabumbye mu kibumbe nga kiringa ekitudde ku ntebe eya queen oba entebe ya kabaka, ng'omukyala ono mu ngeri gy'atuddemu naye nga ku bisambi bye wano nga ssaawa emikono gye ng'alinga ajanjudde nga naye gitunudde waggulu nga giringa egiina gyekisaba oba omuntu asaba. Kati mu kusaba kuno nga baleeta abaana nga babassa ku bisambi oba mu mikono gy'omukyala oyo egiwummudde ku bisambi bye, nga bamala nga babasaddaaka nga babasala ng'omusaayi guyiika ogw'abaana abo. Kati bwe guba guyiika nga gudduka nga gukulukuta nga guyita wansi w'ebigere bye, nga gugenda wansi w'ebisambi bye, nga gugenda wansi ku bigere, ng'alinga ekitegeeza nti avuddemu olubuto. Olubuto luno we luvaamu omusaayi ne guyiika, ate ne gubikka n'amagi wano mu maaso g'ebigere bye we biyimiridde, nga bataddewo amagi, ng'amagi ago we gukulukuta ne gujja ne guyita ku magi ago ne gafuuka mamyufu. Kati amagi we gafuuka mamyufu nga kitegeeza nti eggi ly'omukazi eriri mu lubuto lw'omukazi lujja kufuuka saddaaka, oba eggi eryo lijja kufuuka saddaaka nga livaamu olw'okuvaamu olwaki lwa Easter eno eweebwayo abakyala n'embuto zaabwe. Kakati n'okutta abaana omusaayi ne guyika, nga kati abaana katugambe bafunye akakisa ne babazaala nti oyo Easter ajja kugamba abantu abatume baweeyo abaana baabwe babatte babasaddaake, ate nabo bafuuka ekiweebwayo eri omukyala ono nti buli kimu ekyandibadde kinaatuukiriza ekinaazaalibwa kituukirize Katonda ku nsi kijja kuttibwanga, kijja kugibwangamu. Era abazungu bwe bajja otukolonizinga aba Roma ne bajja n'ebiseera bino nga baagala Africa, abazungu bwe bajja ne batandika otufuga, nabo ne bagamba tunaakola tutya abaddugavu bano basiriwaza obafugira ddala, nga byonna Mukama byabasuubiza ng'emigabo gyabwe ku nsi gibeere nga bagivaamu buvi ng'embuto. Ne batandika okutambuza Easter eyo eyanyiiza Mukama n'agoba Adamu ne Eva mu lusuku, era ne batandika ogitambuliza mu bulamu bwaffe ffe abaddugavu, naffe ne tutandika okukuuma Easter eyo naffe neetuleeta neetubonyaabonya, era omuzungu n'asobola otufuga n'atufuula baddu ng'ate akozeseza ddala ekigambo kye twandiise, ekigambo ky'obulokozi ekya Bible, naye ng'alina waakikyusizzaamu bw'ati tuleme kutegeera mazima. Era ekigambo wicked mu luzungu bakiyita wicked, ekintu wicked ng'omuntu mubi nnyo, wampisa mbi ezinyiiza Katonda, wicked bakiyita twisted, okukyusaamu. Twisted kyusaamu ekintu ekyantibadde kigambo omuntu nti genda ku mukono ogwa ddyo, ng'ate gw'okivuunula ate n'okivuunula mu ngeri ng'ate kimugamba nti genda ku mukono ogwa kkono.
kyekyo kye bayita twisted. Kati ne batandika okutwistinga ebintu. Yesu yafiira ku Passover gye bayita Passover, mu Luganda bagiyita Pasika, mu Luhibru bagiyita Pesach. Passover yo kwe yafa n'azuukira. Abaana ffe mu Bible Mukama ayogera ku Passover, tayogera ku Easter. Easter egwawo mu kiseera kye kimu, lwakuba Yesu we yafa n'azuukira yafiira mu kiseera kye kimu. Ku lwaki? Lwakuba abantu twali twajema, Adamu ne Eva ne Kawa baajemera mu kiseera kye kimu. Olw'obujeemu bwabwe kati naye n'ayingirawo okutuukiriza etteeka lino nti ye azze kuuma Mukama kyamugambye kuuma, kukituukiriza asobole otununula okuva mu kibi. Era kyava afa mu biseera bye bimu, naye ekiseera kyafiiramu bakiyita embaga ya Passover, si Easter. Kammale ne kino nga ngamba Mukama nsabira abantu bo tutandika okutegeera amazima, katuwulirize era tukoowola nga tugamba Mukama tuyambe tuddiremu mu byonna bye tukola mu bulamu bwaffe. Wuliriza. Wowe banange judgment time. It's Flimperman once again, yo. Yeah. Enesala zensabira Uganda yaffe tuze tukowola nga tuyayana, tuze nga tusaba Mukama esala yaffe otijjemu, tuze nga twegayirira Mukama otuddiremu, tuze tukowola nga tuyazina, tuze nga tusaba Mukama ekisa kyo otuddiremu, tuze nga twegayirira Mukama otuddiremu. Tulaba ebizibu mu Uganda biba bijjudde, mpulira pokopoko mu Uganda mubakuba